Yes, amkwanyiriza ku nnyo omulabi wa Delta TV era nga bulijjo tubeera mu program yaffe Goloka Tukole. Program eno ebeera okuva ku Monday to Friday saawa zibeera 12 paka esaawa 4 ez'okumakya. Olunaku olwaleero ndowooza olaba na full house tulina ekyenjawulo kye tukuleetedde naddala nga tuva nga bwe tukubiriza nti Delta TV tukole twagala nnyo abakozi era abakozi mu mbeera zonna tubasaamu ekitiibwa. Era betulaba ekintu kyonna ekitataaganya omukozi eyeekolera tweyanguwa mangu nnyo atulisi ne tunoonyereza ntulaba ku nsonga ki eviiriddeko ate omukozi obutakola. Olunaku lwali lwa bbalaza nga sinaba kwanjulira byonna olunaku lwali lwa bbalaza tulina eggulire lye twakulaga wano abantu abasinga ne libayisa bubi nnyo negamba abantu abeekolera waki bayita mu mbeera eno katusooke tulabe katono nnyo then oluvannyuma ate mbabuulire baani bendi nabo mu studio olunaku olwaleero. Abali bali abantu bana atunkubereze n'embazi n'atematema emmotoka laba ye n'emikono gye mayanja twayibuka ne mugaga Ssemanga atuve tulaba tubadde tusaba mukulu Ochola ne mukulu Museveni ayingire mu nsonga z'abatakisi b'e Kawempe division. Embeera bwetyo bebadde mu paaka ya Dembe bwayise oluvannyuma lwa bannaabwe okugirumba mu kiro ekikeesezza olwaleero ne baasendabirwamu ssaako n'okubba battery zonna. Abagoba ba takisi bano ababadde abakawu n'okukira omususa batutte ne Ossi w'e Kawempe Ntyagi nga bamulanga okuba emabega wa bino byonna. Polisi yatusibya kambeera yo. Polisi yekawepo kwegatta ku bagagga. Bano bino babyesigamiza ku mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe omugagga Ssemanga owa Marvin Hotel Nateete saako n'ekitongole kya polisi okwagala okusaanyaawo paaka yaabwe. Wamu n'obukakasi ne Sserunjojo Ssemanga atumazeeko emirembe bwayise Dembe Taxi Park atuleke n'omunaku alina w'abeera Ssemanga omusajja wa kino kijja kusasulira ossa abantu obamalawo paka ffe situkwagala gera mu kifo kyolundiremu embizi ate wegasa ne meeya muli bantu babiri mwe mukola ebintu ebyo meeya gwe twalonda bapoliisi abamu ate abanene naddala KMP Kampala okuwa ebiragiro ekiragiro kiggulawo paaka yakiteekamu sipiidi ate ekigiggala yaganye kiteekamu sipiidi ne bwebuzaabulizawo ne RPC ebalesa embeera eno yabaddewo. Wabula akulira polisi y'e Kawempe asabye baddereeva bano okugenda ku polisi bawaabwe emisango gyabwe baddaabirize emmotoka zaabwe baddemu okukola emirimu gyabwe. Wakubye emmotoka ye wano wadembe asala bagiye ekifaananyi okujjawo nagenda ku polisi nayenza omusango motoka yange bakikuwa. Waliwo abakubiddwa mu lutalo luno era nga bano balunyumya nga lutabaalo. Ono wenzija 19 mayanja ebikonde byayiga si byakuba takisi kati tunuulire emmotoka yaffe bwefaanana gwe bakuyigiriza bikonde kuba takisi nze onkuba enfaanane bwentyo omwana wange nalaki. Motoka ezisukka 10 ze zikubiddwa era nga wano ne ssentebe w'ekibiina ekya takisi ekya Utrada Mustafa Mayambala atuuseko mu kifo kino okulaba embeera eno era ng'ono embeera eno agigeraageranyizza n'abatemu abatta abantu mu ggwanga. Kino kitegeeza nti abakoze kino batemu bano batemu bennyini abatta abantu kubanga singa basanzewo abantu babadde bajja kubatta. Wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo okukolebwa ku bantu bano abakubyekubye emmotoka zino kubanga abo kirabika kye kibinja ky'abatemu ekitemula n'abantu mu ggwanga lino. Ono agugumbudde ab'ekitongole kya polisi okwesuulirayo ogwa Naggamba wabula n'alayira okufaafaagana n'abaagala okusaanyaawo omulimu guno nga bwe gubadde mu bitundu ebirala. Tetugenda kukikkiriza kulaba nti abantu baffe mu takisi wano twafiirwa duleeva mulamba era nga Ssemanga yataddewo embeera eno guruupu ze bapangise ez'abakifeesi ne babaleeta wano okukuba abantu. Tetugenda kukkiriza kintu kino kugenda mu maaso.
mu bitundu ebirala byonna ebintu ebyo ebibadde bikolebwa okutuusa obulabe ku badriva ba taxi tuze tubirwanako kati tuyingidde mu Kawempe twagala kulaba nga Kawempe egogoddwa etereka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Luke Osigire ategeezezza nga bwe batandise dda omuyiggo gw'abaakoze ekikolwa kino. Ne basooka buno n'emmotoka 15 omuntu omu era yalumiziddwa. Ndowooza awo bwe twagadde okusimbula ensonga yaffe olunaku olwaleero butamala nnyo na biseera nnyo ngenda kubuuza abakulu bano buli omu asooke yeeyanjule then oluvannyuma gwali eyo omulabi atutandike emboozi yaffe eno ngenda kutandikira ku mukono guno ogwa ddyo nga nze enkola yange tera kutandikira ku ddyo katandike n'omukulu oli eri ku gyasembayo omukulu amanya gange nze Sebukalu Joseph chairman CAS taxi stage Ebwayise. Okay. Omukulu amanya Joseph Semango Semakula yogerwako ennyo n'amaanyi. Okay. Isebo. Okay. Ono mukulu Joseph Semango ayogerwako awo mu katambi g'owulira y'ensonga lwaki nasazeewo munoonye. Mukama wange nkulabyeko mu katambi kali eri. Amanya sebo. Amanya Tera Shafiki. Tera Shafiki. Chairman wa Bwayise Dembe Taxi Park gye tuyita parking kadde badde webbange. Okay, chairman. Kinkoze bulungi nnyo. Mukama wange asemba eri. Amanya gange nze Bernard Kavuma nga ndi mukozi ku Bwayise Dembe Taxi Park ndi dereva. Okay, kale kirungi nnyo kasi omuntegedde kakati waagwa era buli kibuzo kye n'abansindika manyi wawo okukisindika. Ngenda kutandika na mukulu mukulu Shafiki. Mukulu Shafiki, embeera eyo kiki mwatuuka ku mbeera eyo kiki ekiriwo eno Dembe Taxi Park maze obanga ki? Dembe Taxi Park kati myaka 6. Myaka 6. 2013. Yes. Twali tukolera ku kubo. Tabnikira ke yaliwo ebiseera bamitanga mwami Katungi. Natugamba twagala moloka ku kubo ate fenge ekitongole. Tetulina we tubateeka tetulina kifo obulamu enonyize omulaga. Yeah. Twanonye ekifo ekyo nga tukyalina abakulu abo Sebukalu bolaba. Tuyingira mu park eyo. Tumaze emyaka 6. Tumaze emyaka 6. Mulina mu taxi nga meka mu park eyo? Sawa zantuweza mu taxi nsamu mwatandika mu taxi meka? Ntali nga 30. Nga 30. Kati muli nga mu 7. Ensanvu eyo kati nga park bweri ensanvu zonna zigwera mu park? Zijamu. Okay. Mutawaana ki oguliwo gwe mukawakimbuza mutawaana oguli awo gwe mulaba guleesa abantu okulumizibwa abamu ne bafa be bantu abatabeera mirimu gyabo ne bagala ogiyingiramu naye bafunayo akabondo ke bakozesa akabadde muffe ne batandika okwegatta bakolewo gurupu etulugunya ate abalala bakola abali mirembe kati twali mu 2013 tukyali wabweru waliwo obukulembeze obwaliwo obukulembere omwami Senfuma David ali mu gurupu yaabo tuyingira paaka tutuuka 2015 obukulembeze obwo ne bukola ebintu ebitali birungi badriver ne babujjamu obwesigwa nga tuyita mu meetings babalya ssente z'abantu ne babajjamu obwesigwa ne balonda ffe kwendinga chairman tulina kukulembera ebisanja emyaka 2 okuva 2 batulonda 2015 omwezi gwe10 n'omwezi 28 era twalondebwa ku ofisi ya RCC deputy RCC Kawempe tutandika otambuza emirimu bannaffe bano bebajjamu obwesigwa bateekawo embeera ey'okutulwanyisa nga bayita mu kupangisa bakanyamaawo yava obwayisa abo bajje bawambe buwambi ate nga mwalonda ngate temwalondera mu mateeka? Twalondera mu mateeka gane twalina mu ofisi ya mukulu wa mubaka wa president gye mwalondera. Lwaki mwakutwala eyo? Ebiseera ebyo mujjukire tulina bibiina mu taxi biri twayagala kuleetawo embeera eyo ate tutandika okulwanagana ate gundi awagira gundi ngawagira gundi twagera mu ofisi eri Newton ne mujja omulimu we mulina okulondera temwalimu okwekubira eyo gye mwagenda? okulonda okwo twamala kusaba nga tuyita mitendera era ne batuwa ebbanga ne tuba n'ebbanga erikola ne campaign y'omuyenoonyeza akalulu kye twakola paka twagenda mu kalulu. Abapya bali be mwajjako akatakulu tebakeetabamu? Era bakeetabamu ne bagwa bugwi ne bawangulwa. Okay. Kakati nga bwonyonyodde nti butya bwe mwatambula era bwe muzze nga mutambula kakati njagala kubuuza
kati betabwe obuvuzi kati mubusan obuvuddewo obuva bebo bannaffe bo balowooza nti obukulembeze tebukyusibwa bwe babajjaamu obwesigwa bateekawo embeera gyegambye ogenda nga bakunga abakanyama bamubwayise babawa amaanyi batuwambe buwambi nga batukuba bukubideni batuwambe babawambe paaka yesebo kati ekibuuzo kyenjagala okubuuza nga sinaba kugenda eno bwe muli saawa zino epaaka gye muliko ogambye mulimu taxes nga 7 bali abayawukanako nammwe bali bavuzi ba taxi bali ba administrator just bali ba conductor bali ki bemwayawukana nabo emmotoka zaabwe zikyaliwo mu ddembe zayawula mu kkooti so kakati kitegeeza temukyaweza taxes 7 no andi kakati mumanyi waki njagala tugenda empola njagala kukijja eno kubanga tugwe mukadde gwe mupya ngamba mu kifo ekikadde ekya taxi so kati mbadde nkubuuza nti temukyawera 7 mmotoka ziwera bali mmotoka 2 balina emmotoka 2 tebatusalako nnyo nti bagende n'emmotoka era nabo si bangi kakati mukyalina taxi 7 zezikyawera okay fine kati nze ibo njenjagadde okujjayo nti mukyawera taxi egundi 7 kati jagala kubuuza omutawana we guva kanzire ngena kuddira awo nyine wenyagadde okuma mukulu oli ogami chairman wa gundi okay amanya Sebukalu Sebukalu ekibiina kyamwe bakiyita engeri twakatandikawo tetulina kibiina naye nga ffe tukolera mu paaka ya Cars Club taxi stage 7 gwe chairman mulina taxi nga meka tulina taxi 20 by then naye nga tusuubira okuba nga zijja zikolaki ziyongerako mutawaana ki ogwabaviirako okwawukana ku bannammwe omutawaana ogwatuviirako okwawukana ne bannaffe byali bintu bya ssente omukulu oyo nga bwakunyonyodde nti yalondebwa kituufu yalondebwa mu 2015 omwezi gwe 10 owayitawo emyaka 2 waliwo ssente ezaali ziva emengo ezatuddizibwa emitwalo 4 ne tuziteekawo nga za nsawo yaffe yankulaakulana kakati zaatandika oterekebwa mu Desemba nga 14 2015 14 Desemba 2015 wayitawo emyaka 2 nga tutuuse mu 2017 ne tusaba okufuna ku accountability ya ssente zaffe emitwalo 4 bwe twatandika okusaba accountability olwo wakati awo ne tufunawo n'okugulibwa emmotoka ya stage eya Wolfeya ffe ne tugamba omukulu Teera Shafik ne tumugamba sebo okusinza nga tumanye ebintu bya ssente tewali kutesereza ffe milioni 25 tugulya emmotoka nkadde ogiteekewo mbu ya stage kubanga emmotoka tuzivuze ne bananyizo abakama baffe abatuwa emmotoka tubalaba embonyabonya gye zikola ki ezibabonyabonyamu ogenda kuwonona ssente zaffe ozitte ensonga ezo twawalirizibwa zitwalibwa mmeeya w'e Kawempe mwami Sserunjo Emmanuel ne tumuwandiikira ne tumusaba atutuuze ng'omukulu tanaakwata ssente zaffe genda zigulamu mmotoka aleme kugula mmotoka essente zaffe zireme kuwonooneka yakozesa empaka ye n'abantu balina akabinja ke ne bagula emmotoka kati bwe yagigula twakkiriza kuba twali tetulina kyakukola kuba yali mu buyinza mu kiseera ekyo emmotoka netandika okukola negenda mu mwaka mulamba emmotoka bwegenda mu mwaka mulamba n'okusoba ne tubala essente giri emitwalo 4 gye twali tukuŋŋanye gyenkulaakulana buli lunaku ne tugatako sereza emmotoka nga wayiseewo emyaka 2 ne tumugamba twagatuwaga ku accountability ya ssente zaffe omukulu ekyo yakola nga yeegasse n'abantu be yagunyawo akabinja mu paaka nga bw'ovaayo okwogera ku ssente luba lutalo okubwa n'okugobwa basooka kugoba mwami Kiyega Godfrey ku stage okulaja n'akola kinayogera ku nasaba accountability ya ssente kati nga ffe nze ndi musajja mugezigezi sisobola kusirika kuba ssente ziri nze nzikola nze nvuga emmotoka niŋŋamba nedda naffe netugamba nedda bwe tuba twogedde ku ssente za accountability lwaki ate mutukola ki mutuwandiikira amabaluwa
gatugoba kiyakola ng'ayita olukiiko mu 2017 ng'ayita bakansala n'abantu be abalala nga batuwa amabaluwa agatuwoninga basooka tuwa warning letters nti ketuddamu okwogera ku bya ssente tugenda kukolebwanga mwami Kyegga Godfrey bakola ki bwe bamukola kakati ffe ne tutuula nga ffe tugamba ekitutta ki esente ffe tuzikola bwe tuzogerako batuwadde mabaluwa gagano gatuwoninga tugoba ku stage ne tugamba kyetuba tukola katusale amagezi agava ku stage eno si stage yokka ekola ki eri mu Bwaise ne tuwekwatakwata ebintu bigenze wa meya bamuvumye bamuvodde bakoze buli kimu kuba byalimu omukyala RCC wekawempe mukyala Debra Nabukenya DPC yaliwo ekiseera ekyo batawunikira kabona baalimu abaami abo bavuma buli muntu yenna ali muki mu meeting eyo kakati ne tukola ki kati ffe ne tubaawukanako bwe tubaawukanako ne tutuulanga ffe era nze nakulembera abantu abo bonna ne bagamba mumanyi okusika omugwano mu kifo ekimu ekifunda kuba kali katale ne ngamba katusale amagezi tunoonye ekifo ekirala tuteekewo emmoloka zaffe ne bweneebeeremu oba ne bwe zinaabeera bbiri naye nga ffe tukoleze eki nga mwala kwegunjizawo tax park eyekimpatiira oba nga eyise mateeka nga eyise mu mateeka kyetwakola twafuna ebifo bibiri waliwo ekifo kya mwami Saabwe n'ekifo kya mwami Ssemmango ono kyetwakola nga tugenda wa mwami Ssemmango nga tumuwandiikira nga tumusaba kisebo tubali tusaba ekifo kyo tuteekemu bizinesi bweti ne bweti kyeyakola n'atugamba nti ye tasobola kukkiriza moloka yonna yonna kugenda mu kifo kye ng'ebintu tebiyise mu mateeka kyeyakola n'awandiikira meeya ng'era bwajja okunnyonnyola n'agoba empapula ze eziyimirizaawo ki okuba paaka oba stage nga bamaze omusomera mu bizinensi naye nga tetunaakufe kujja kuddamu musomera bizinensi twali tukyali ffenna nga tuli wamu abakulu abo bennyini nnyo olukiiko lwaffe olwalondebwa nga lukulemberwa omwami nga Kimuli David Secretary yawandiika ebbaluwa nga tukyali ffenna nga mukyali wamu ne group eno nga tuli ne group eyo nga basaba omwami ono tuve gye tuli kubanga ekifo kifunda kiriko omulyango gumu tudde ewuwe nga kuba kali katale kalimu ebintu bingi ate wafunda tukozesa ekkubo limu nejjamu nga mungi ki mu kitundu ne bamuwandiikira ebbaluwa abakakiiko abo bennyini nnyo bawandiika ebbaluwa kati bamala okuwandiika ebbaluwa kuba baali bamaze obbongeza esente emmanga eri ne basaba omwami kati ate nze saategeera ne baddamu ne bakola ki ne bakwatagana n'abakatale kati ffe tugenda otuuka omwami ono kuba yali ekifo kyali kifunda ebiseera ebyo amaze okukimenya aguze ebyaguze agaziyiza ekifo kigaziye ate ne beekuba abakakiiko baffe kati ffe bwe twagendayo olwedde yali amaze okupiikinga interest ne tumusaba n'atukkiriza n'agoba empapula ze era ssebo paaka gye tulimu essaawa zino eri gazetted okuva mu City Council era tulina empapula zonna zonna ezitukkiriza okukola ki okuba nga tukola omulabi wa Delta TV ndowooza ensonga ozigoberera bulungi nnyo oluvannyuma gye tuyise lwaki sinaba kuyingizaamu mukulu Ssemmango guboogerako wali eri nti yayinza okuba yaleeseewo embeera eno njagadde abakulu bano abavuzi bali mu mulimu guno gwennyinyi kubanga ye mwami Ssemmango ngenda mu bibuuzo bibinja binaba mubuuza njamba mubuuza nti ate bino ebya taxi mbadde njagala nnyo okunoonya wa waayingirira mu taxi zino kubanga abantu kumuvuzi agamba nti oli tumumanyi mu mbeera bweti naye ate mu taxi avugadde taxi so abo njagala ogerako mukama wange Shafiik mukoma weewuwo omukulu oli kyayogeddeko bituufu byayogeddeko nti mwawandiikira omukulu Ssemmango nga mumusaba ekifo nga tabu evudde mu kuvongeza ensimbi wansi mu paaka enkadde kituufu nina engeri gyengenda okinnyonnyola byayogedde ebisinze bibadde bya bulimba kyekyo twamuwandiikira nga begambye nti abaami bwe twabukana nabo meya teeka yali big minute meya bali tebannamulonda nga balina embeera ey'okwagala okuwamba tubalemesa olw'okuba ffe twali bangi bo bali abantu 6
balina emmotoka 2 baagala zifulumya wabweru ate zive mu paaka bwe bamala okulonda meeya Sserunjogi 2016 gurupu eyo eyali abakulembeze baffe ku stage yaffe yegatta ku bakodomi ba meeya bakolako mu taxi biseera bya itoda kati gurupu eyo yegatta ku bakodomi ba meeya abakonecting ewa meeya Sserunjogi then yaba wamaanyi kubanga mukulembeze wa division neze kati katono soko simba wakati awo kyensinga okwagala mu nsonga eno because chemba simbadde nsinga okwagala mu nsonga eno nti okusinziira kugulire liri omukulu Mayambala mumanyi wa mutaxi ye embeera agisibye ajogerera ku side eya Ssemango waki sina kumubuuza njagadde nnyo okulaba Ssemango ono ayingirira wa mu taxi eno kyevudde nkubuuza olikyayogedde nti mwawandiika ebbaluwa olukiiko lwammwe nga musaba ekifo kituufu mwagiwandiika twagiwandiika nga musaba ekifo tuwandiisa twalaba olukujukuju olulio nga bano bagalwanyisa stage yaffe bagala gitwale ne mumusaba ekifo tumusaba nga twagala tuteekeyo branch neno tusigaze tatwalako kintu kati mukusaba ebbaluwa egyo mwamuwandiikira yabaddamu bati yabaddamu teyatuddamu ne bakwatagana ne bali ntumanya nti baddiru bazitadde mu Sserunjogi ne bakodomi be okusinziira ku biwandiiko bye nnina nina ebbaluwa neeraga nti mwawandiika ebbaluwa yammwe kopi yammwe ne kopi y'ono gye yaddamu naye weeri kati oŋŋamba otya omanyi saagala nnyo wano ku Delta TV nina ebintu byange wano ebbaluwa eyawandiikibwa njagala okakase kubanga nange saagala ogenda onteeke ku nninga kati kyembadde nkusaba eno ebbaluwa yammwe gye mwawandiika yene ebbaluwa gye mwawandiika yene ebbaluwa gye yabaddamu kopi mwagifuna kale awo ngenda kutuukawo kale omulabi omulungi wa Delta TV ngenda kubanga nkomawo katono kamulokola ku nsimbi katono nnyo bwe nkomawo etabu simanyi naye ebbaluwa ziri wano zindi ku mmeeza wano naye ate oba ku Delta TV tukole